85% of Ugandans have never seen another president in their lifetime. Not because the law allows it, no, but because he has always changed the constitution with the help of a compromised parliament, and he has always rigged elections with the help of a personalized military. Baba wadde milioni kikumi buligo 100 million mutwalo milioni 10 235 milioni 8 milioni 9 milioni 10 yasimye president abaweyo bambi badiya bamaze ennaku 7 kyankwanzi bateka sente nyingi mu campaign mwabavuma mwaba stressinga tebamanyi ngeri gye bagenda tutandika kuweerezaamu bwatyo yabanazizzaako yabadde akatambaala ka milioni 10 president akolerawa bamusasula bulungi. Okay, mukutu gwa muntu wa wansi mu mawulire agakagwawo General Museveni azzeemu okulumba president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga Mitembo ali munda mu ggwanga lya America ayongedde okuteeka gavumenti ya General Museveni ku nninga okugirabisa saako n'okugisazisaako obuyambi obuwerako. Uliriza General Museveni kakati musajja wattu embeera eyongedde okwera nga emwonoonekera nga baali balowooza nti byakusaaga. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yalayira n'agamba kagwa kekeetonye agenda kukola buli ekisoboka okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni agiteeka ku ttaka. Kakati n'owetuukidde olunaku olwaleero nga gavumenti ya NRM etandise okufiiringa, etandise okuwulira, etandise okulaba ku ebyo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yavaayo n'alagula nga bitandise okwera nga byolekera okutuukirira. Kakati n'owaliwo envumbo eziteekateekeddwa, uliriza, ezolekedde abakungu, ezolekedde abanene mu gavumenti ya Mwami Museveni, era waliwo akasatiro okulya n'okukomba essuwaani munda mu bisenge bya NRM. Era ng'akalulu ka 2026 kakamala okwera nga kaggwa, President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'avaayo n'alangirira nti awangudde General Museveni era takkiriza bivudde mu kulonda, nga n'akakiiko ka Bulaaya ne Paalamenti ya Bulaaya Basakimunga Nkuyege ne bategeeza nti kano tekaali kalulu, byali bikwekweto by'amagye. Kaakati waliwo ebigenda okuva mu y'ebiraka, waliwo package eteekateekeddwa okwera ng'eyolekera abakulu mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kaakati abamu ku bo nga mwe muli abakulu abali mu misango egy'abasibe abagambibwa okwera ab'ebyobufuzi, nga mubamu mu bakulu mwe muli abakulu abali mu kakiiko ak'ebyokulonda. Jjukira General Museveni yavaayo n'akakasa gye buvuddeko nti ono ab'ebyokulonda yabakubiranga amasimu n'abawa ebiragiro, era ekyali e Masaka nti yakirimu musajja wattu yenna bweddu. Kakati omukyala Justin Nammere okubeera nga yaweebwa obuwanguzi bwa Rose Naluwowa nti General Museveni yakirimu wakati. Kakati waliwo envumbo ezolekedde abakulu ab'enjawulo nga ne mu magye ne poliisi nabo tewatalizza, nga n'omusajja amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ne General Museveni mwenye bano bandikubibwako amabaati oba ziyite envumbo. Jjukira nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'alaajanira nnyo abakungu ssekinnoomu, abantu ssekinnoomu okubeera nga bano bakubibwako envumbo, okubeera nga babakangavvula, okutyoboola, okukkakkanya, okulinnyirira eddembe lya bannayuganda eryalabika mu kalulu mu kampeyini eza 2026. Kaakati bino byonna nga biri bwe biti ng'abasajja bakyasattira, ate waliwo ensasagge egudde mu bitongole ebyokwerinda, mu bitongole eby'abakwatamundu, UPDF, poliisi munda mu ggwanga erya Uganda waliwo bwino azuuse. Uliriza, Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga yasimatuka okuwambibwa, okubeera nga yasimatuka okukwatibwa mu maka ge magere, n'avaayo n'ategeeza nti waliwo bannamagye, waliwo abasajja abamuyambako okubeera ng'atoloka, era waliwo bannamagye abamuwa information nti ekiro genda kubeera ng'owambibwa, bagenda kuleeta helikopita bakuvube. Kakati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma ng'embooko yatandika dde okubeera ng'enyooka mu bitongole ebya poliisi, mu bakulu ab'oku ntikko, mu magye aga UPDF, mu bakulu ab'oku ntikko, nga n'abamu mukwano gwange bandibanga ebibadde bijja nga byogerebwa nti basibibwa ku misango egy'obuli bw'enguzi. Kakati n'amawulire agaliwo galaga nti bano bandibanga baakwatibwa ku nsonga z'okwera ng'ate beenyigira mu kutolosa, mu kusimattula omukulembeze Kyagulanyi okubeera ng'ayingira eggwanga erya America.
kugambye nti mu UPDF kitokota se kisanikire bwino amaze okweranga afuluma. Jano Museveni okutega akatego kyankwanzi anati Anita Amonga amaze okweranga akagwamu omusajja Nobert Mao omulimo yagutukiriza nga bwe nakugamba tugenda kweranga tubitunulira. Omusajja amanyikiddwa nga Nsibambi Yusufu Professor agudde ku kyokya ono bwalumbiddwa mu bukambwe nga bwogenda okweranga olaba omusajja ono abadde afuuse mukwano gwange nantagambwako nga mukusamwasamwa kakati nno ng'ekinyonyi ekisinga okweranga kyasama yeŋŋaŋa nga yeefuula kabaka w'ebinyonyi. Kati ogenda kweranga olaba amawulire mangi nnyo ng'enkola yaffe. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira muntu wa wansi, mukutu gwa Munnayuganda EKTV nange omugezi Kawandula Bigambo Promax okweranga nze ndiwo okutaanya okutematema sako okutaggulula n'okutangaza ensonga zonna ezigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Bingi nnyo bye tugenda okweranga tutunuulira. Enguzi ku mulundi guno eyolekedde paalamenti. Nakugamba nti paalamenti y'omulundi guno egenda kwera ya byafaayo. Paalamenti y'ekisanja kino byegenda okukola bigendako tebikolebwangako paalamenti yonna. Temulabanga paalamenti ey'e11 ebaddemu enguzi, ebaddemu amateeka agatayamba abantu, babadde mu kweyagala mu kwetiriboosa na kulya musimbi. Ate paalamenti eno egenda kweranga ekisusa. Jana Museveni nga yakabawa obukadde 10. Njagala osookola b'embeera y'abantu bano gye balimu ng'ate ababaka baabwe bonna ba NRM era nga nabo bakakasa bagamba ffe twalonda NRM naye embeera gavumenti etuyambe nga bali babawa 10. Njagala olabe ng'abantu bannansi abavaamu omusolo tebalina we basula, tebalina we beegeka luba, ng'enkuba bw'etonnya bw'eti abantu nga 6 bonna basula mu kayumba kamu akasimattuso okwera nga kagwa. Njagala obirabe biri munda mu ggwanga Uganda era buno obulamu buli mu nsi Uganda. Omuntu agamba nti ali mu ntebe y'eggwanga ey'obukulembeze mwagabira obuwumbi 37 nga kyokka abantu be basula njala, ng'abantu be tebalina ddagala, ng'abantu be tebalina ssente zisasulira abaana fiizi, ng'abantu be tebasobola na kwera nga beegulira koota ya kawunga ke kabenga kahafu k'ebijjanjaalo. Nze byange bwe nti mbikola nga tusimbukira mu katambi ako ak'omuntu oyo ow'oku ground, omuntu wa wansi embeera gy'ayitamu munda mu ggwanga erya Uganda. Bw'otuuka ku kyalo k'Empazzi mu ggombolola y'e Bwambala mu disitulikiti y'e Rukonjiri, embeera abantu gye bawangaaliramu esobola n'okuyungula omuntu ezziga. Bano beevuma abakulembeze baabwe bagamba nti mu kifo ky'okukola ku bye babasuubiza nga babasaba obululu baddamu kukkusa mbuto zaabwe. Kati bano obwavu oyinza okugamba nti bubawunyako ng'ekisooka okwoleka kino y'embeera mwe bawangaalira kw'ossa n'okusoomoozebwa kwe bayitamu. Embeera y'obworo neetuteganisa munonga. Tuyina abaana biitu batulemire kushomesa, tuli kubi munonga. Bworo tujye nyuma munonga. Tine kituyine nentwe nangu abokutuyamba tuturuge nyuma tushane n'abandi. Tine maju tutera tukubonabona munonga. Abamu ku batuuze be tusisinkanye babadde babundabundira mu bamulirwana olw'enkuba eyafudde embi ennaku ezo eyaleese ennyumba zaabwe zonna nga ziri ku ttaka. Ati ndabona inda tamu ndimulatireo abana nyina bana munana onkenjura kuyagwira nashameze naturuga munakonda ndokta. Bano bagamba nti enteekateeka za gavumenti ez'okujja abantu mu bwavu bakoma kuziwulira mu ŋŋambo nti era ne bwe ziba nga zizze zikoma mu bakulembeze bo bennyini. Abali kutukolera batato mu mabondo gaabo bakaguma barakora baratwara owaabo ebibagira bwe bimwe abahangu batuleetere batabitwise mbwenu naninshaba twabebembezi barungi. Bano nga n'ekyokulya bawenja kiwenje bagamba nti abaana baabwe tebasoma anti ne ssente ezibatwala ku ssomero tebaziyina. Konke sente nizimbulira ngezaho kugira ngo nkoreshe n'amaani munonga ngo bagaruka y'ishomero byanga. Abaana banje tibari kushoma, gavumenti yabayamba bakasoma bakagira ubwenge nyensakale nibatwiha yitwe. Ssentebe w'ekyalo kino atubulidde ebizibu abatuuze b'ekyalo kye bye basanga. Abiitu tibali kushoma. Ekyakabiri twine emizi, ekyakashatu obuguuto n'okuraba mu kibira, ekyakana amagwaliro, ekyakataano amashomero.
kyokka abatuuze bagamba nti baali bafuna omuzira kisa bo gwe bayita Peace Rugambwa eyali abayamba ng'ayita mu kitongole kye Prosperity for All campaign Bona Bagigahare mwe yabaweeranga embuzi n'enkoko mu kaweefube w'okubajja mu bwavu nti wabula kati tebamanyi kyamutuukako. Gambwa akayatuzaahwire twagire kurugayo bamwemereza oti kumwe tujyabireho mbwe twantushaba agaruka omuseeru yitu ya campus nitatwiheyo atuzaahu. Eddeko n'omuwandiisi w'ekitongole Bona Bagigahare n'atubulira ekyabawaliriza okutandikawo ekitongole kino. This area and we found the condition where people are living is not good. First of all, children are not in school, and when you look at the development of the area is very low. Kati abatuuze bawanjagidde gavumenti nabo okubajjukira ebakolere ku bibaluma kubanga nabo bagiwa akalulu ate bawagizi b'ekibiina ki NRM. Okay. Miliyoni 10 buli mubaka ng'abantu abavaamu omusolo tebalina yadde koota ya kawunga. Kyokka ng'ate ebitongole ebyannakyewa ebibadde birabirira abantu bano ebibadde bibayamba okubeezaawo obulamu ebibadde biyitaayita mu bantu n'ebimotoka ne bawaayo obuyambi ate nabyo oyagala kwera ng'obiteekako nvumbo ate nabyo akawunti zaabyo wazisiba ate n'ebitongole bino nabyo oyagala kubiwera munda mu ggwanga Uganda. Olwo munnansi gw'ogamba nti ye yakulonda, munnansi gw'ogamba nti gw'okulembera, munnansi gw'ojjamu omusolo afe bulungi nga tewali amukuba ku mukono. Mukutu gwa muntu wa wansi ng'enkola yaffe nzikiza nsooka enkulamuseko mu butongole yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu guno ogw'enkyukakyuka. Maama wo Esutizan nyongera okwera nga nkulamusaako obulamu bw'Abannayuganda mu nsi yo bwe butyo bwe buli ng'omusajja talina nsonga nnambulukufu, talina nsonga ya simba gy'awa abantu. Lwaki yakutte miliyoni 10 n'aziwa buli mubaka agenda okusasula miliyoni 4 agenda okuweebwa ensimbi ez'obwereere emiliyoni 315 okwegulira emmotoka kati n'abawambu n'ez'okwekubako enfuufu ate n'abasuubiza n'okubongeza eggwanga Uganda kya nnaku nnyo nti abo abasajja be bamaze mu buyinza emyaka 40. Kakati no kyali wange Kevin nawe nyongera okwera nga nkulamusaako saako ne muzaitaata okwera nga ate embeera ye katusabe Katonda asobole okwera nga amusuusa. Nikolayo au Dubai nyongera okwera nga nkuyisamu akasimu saako ne Tone au mu ggwanga erya Japan naawe nkwagala nnyo. Kakati olwo tuba tusimbudde nga twolekedde ng'enkola yaffe akatambika enkizo nga tumaze okwera nga tukalaba. Njagala ogende mu komenti ombuulire ddala General Museveni yasinzidde ku ky'okugaba miliyoni zino 10 kubanga bingi ebyogerwa nga n'ebimu tugenda kwera nga tuyitamu. Ddala yabadde ateekeddwa okukwata ensimbi zino azigabire abaka ba palamenti bano ku bizibu ebiri munda mu ggwanga Uganda. Ngamba nti yabadde mutuufu oba ngamba nti yabadde mukyamu wali mu komenti. Ate mukwano gwange mawulire aganaddako komenti enaaba esinza enkizo, komenti enaabaamu eggumba. Ate mwana wattu tujja kwera nga tugisomera abantu twongere okwera nga tubategeeza biki ate bannayuganda bye balowooza ku nsonga ya General Museveni okugenda ng'agaba biliyoni 5 okugenda ng'agaba biliyoni 3 okugenda ng'agaba biliyoni 37 saako n'okwera ng'asuubiza abalobba w'endala ng'ate ebizibu by'eggwanga Uganda bingi nnyo. Omusajja ono byatafaako wabula nga ye kyafaako kwe kwongeza omusolo ayongere okwera ng'afuna ensimbi mu nsawo ye ez'okugenda mu maaso n'okwera nga agaba. Kakati General Museveni azze ng'agaba ensimbi mpitirivu nnyo era nga mu bajeti ateekerwamu ssente ez'okubeera ng'agabako. Wuliriza, naye nga ssente zino mu mazima amatuufu tebaziteeka mu nsawo ye kubeera ng'azikozesa okubeera nga yeeyagaliza, okubeera ng'agulirira abantu, okubeera ng'ate yeeremeza mu buyinza. Kakati njagala owulirize nnyo ensimbi eziteekebwa mu nsawo ya General Museveni ezikwata mu buwumbi 107 zikunukiriza obuwumbi 107 buli bajeti nga General Museveni zimuteekebwako wali abeere ng'agabako. Naye ng'ensimbi zino ziva ku ssente ya muwi wa musolo kitegeeza nti alina kuzikwata bulungi, alina zikozesa bulungi wabula so si kuzidiibuuda lwakubanga bwe ziri era ziteekebwa mu bajeti. Wabula ate ababaka abamu bagamba nti ensimbi zino ze yawaddeko ababaka ba NRM mbu yatunze ente ze. Kyokka nga kuva dda General Museveni mu bigambo bye yakakasa nti yeye alina obuyinza obugaba, yeye alina right egaba ensimbi kubanga mu bajeti ssente ezo mweziri. Ebigambo bino yali abiddamu mu Wanga Kivumbi bwe yavaayo n'amutabukira mu kugenda ng'amaasa ebbaasa
mujjukira mu biseera ebya PDM we yatambulira Uganda yonna n'atuuka mu birombe n'atuuka mu manimiro n'atuuka n'okwera nga atemera ettooke essaawa 5 n'ambirira. Kakati ebigambo bino njagala obiwulirize nnyo otegere nti omusajja ensimbi zaaliko ekyamazima zaawo ababaka ba paalamenti abagenda okusaswa miliyoni 4 njagala okitegeere nti nsimbi yo yamuwa musolo era olina right okwera ng'ogyogerako n'okumubuuza ebibuuzo lwaki agigabanguza mu ngeri bweti. Kakati bingi nnyo bivuddeyo lwaki agaba ssente zino. Kankume ng'owulidde ebigambo bino ate twolekere nkugambye nti waliwo envumbo ezimaze okubeera nga ate mukwano gwange zikakasibwa nti zakubeera nga ziruma. Kyokka nga bino biri bwe biti waliwo embooko waliwo okusatira mu UPDF mu poliisi mu bakulu ab'oku ntikko nga n'abamu kigambibwa nti y'ensonga lwaki baasibibwa kuyamba Kyagulanyi kubeera nga ate yatoloka n'afuluma eggwanga erya Uganda n'okukwata abakuumi be babaggalire mbu baali bababuuza ebibuuzo ebimu ku ebyo ani yakolegana ne Kyagulanyi okubeera nga afuluma eggwanga era baali basuubira nti bano baali bamanya abakulu abayamba Kyagulanyi okubeera nga yafuluma eggwanga. Kakati nga n'abamu ku bo bakyaliyo emabega w'emitayimbwa baasibibwa lwa Kyagulanyi kubeera nga ate yafuluma. Jjukira nti baatugamba tebamunoonya, jjukira nti baatugamba tebalina kye bamwagaza, era jjukira nti bano abasajja baatugamba nti Kyagulanyi bo tebakerangako lunaku na lumu ne bamulumba mu maka ge kumukwata era mbu baali badiployinzeeyo bukuumi. Wabula sooka owulire bino ate nkomeyo mu mboozi eyo nayo giwulire nga n'ebyomusango ogweggaba kakati waliwo ebizuuso ebipya byogenda okuwulira oyongere okubeera nga otyamu. Ate abagoberera ebyobufuzi balazeeyo obutali bumativu olw'engeri y'omukulembeze w'eggwanga gy'adiibuddamu ensimbi z'omuwi w'omusolo n'atuuka n'okuwa ababaka aba paalamenti banna NRM obukadde 10 ng'akasiimo mu kaseera kano ng'eggwanga litubidde mu mabanja. Kinajjukirwa nti olunaku olw'eggulo bwe yabadde yaggalawo olusirika lw'ababaka ba NRM. Museveni yasuubiza nti ababaka bonna aba NRM agenda kubawa obukadde 10 buli omu beekubeko enfuufu. Kati abalondola ebyobufuzi bagamba nti ababaka bano balinga abeewaddeyo okuzinira ku ntoli za Pulezidenti Museveni so si abantu abaabalonda. Newankubadde Pulezidenti yawadde ensonga kwe yasinzidde okubaako kaawa ababaka bano, naye abatunuulira ensonga basigaddemu akakunkuna nga beebuuza ensibuko y'ensimbi kwe yatodde. Bw'abanga buli mwezi afuna obukadde 3, okay? Bya convenience ba MPs nga badenga bina bo multiplying am ojja kusanga ezo ziri billion nga bina singa kyandibadde nti esente zibadde zze ng'omuntu yandibayise wuwe. Abagoberera ebyobufuzi bagamba nti newankubadde omukulembeze w'eggwanga alabika nga abaaye ennyo mu kulwanyisa enguzi, ebikolwa bye biraga nti yagiyambako okulanda. Abaana b'eggaba bwe baafa, abaana bana be battiragaba yawa buli family miliyoni 10 okubayambako ku by'okuziika. Ekyo kiba kitegerekeka. Naye tukimanyi nti abawa ssente ez'okubayambako mu by'okuziika naye zino zawadde ba MP zaaki. Of course is the high priest of this corruption cartel. Ate bw'abanga yakwata ssente z'omuwi w'omusolo n'aziwa bano abalala ate nga nabo batubbako kati obeera omuyita ki? Ate yatugambye bulungi nti agaba ne gwe bawa bonna babeera ki? Babeera corrupt, babeera culpable. Kati wuyo abaguzi atuwulira aliki. Bano bagamba nti ekikolwa eky'okuwa ababaka ensimbi kiraga nti yabasasudde olw'emirimu gye batannakola, kale nga tebagenda kuddamu kwesigama ku kusalawo kwabwe okuggyako okulinda ebiragiro okuva eri Pulezidenti. Okuva executive lwe ya feelinga urge ey'okubeera nga eri controllinga buli kimu yata parliament ne judiciary nayo kimanyi nti nayo yagita. Kati executive yeeriwo ate nga ne executive mulimu just individuals. Kati okubeera nga osuubira nti parliament ejja kukiikira nti bano ba members be baguze olwedde obalaba tebannayingira naye babaguze. Kati awo kikulaga nti toyina mubaka. Minisita we Constitutional Affairs omwami Norbert Mao yagambye nti constitution yaffe yeetaaga okutunulamu constitutional review. Ekyo kitegeeza kati ne sente ze babawadde era zijja kuyambako nnyo government ruling party NRM kijja bayambako okukyusa obuwayiro obw'enjawulo mu constitution yaffe balyoke batuuke ku kiri kye baagala. Beewunya Pulezidenti jjajja amaanyi agadiibudde ensimbi atyo kyokka nga ebyenfuna by'eggwanga biyita mu mayengo. Nga tulina amadwaliro, tulina buli kimu kyonna, amasomero bw'ogenda Kalamoja mpaka na Katwetwogerera waliwo amasomero
abaana batuula ku mayinja mu kilaasi z'entebe zaabwe amayinja kati n'owa miliyoni 10 buli memba wa parliament eyo y'enguzi esooka kati nze sikiwa nti pulezidenti waffe ali serious mu kintu ky'okulwanyisa enguzi bw'aba ng'akutte ku ssente y'omuwi w'omusolo ne bino ebizibu byonna bye tulina eyo still ebeera corruption abeera abbye ssente z'omuwi w'omusolo ate n'akola ki n'acompromisinga ba members of parliament. Okusinziira ku ntematema ya bajeti y'eggwanga buli mwaka pulezidenti afuna omutemwa ogutaka wansi wa buwumbi 163 nga za kugaba. Kyokka bano bagamba nti buno bwonna bubonero bwa kudiibuuda obutafa ku muwi wa musolo. Bwe ziba nga ziri biliyoni 4 nga ina presidential donation budget ya biliyoni 163 kati biliyoni 2.4 abeera zijeewa. Omuwi w'omusolo we Uganda ye wakufa. Kubanga omuwi w'omusolo aba aweereza omusolo okugira byafunamu eri eggwanga amalwaliro amaddagala amasomero enguudo ebyo byonna naye katolaba ssente gye ziraga waliwo kye naawulidde nti kati baagala kukyusa emyaka y'ababaka ne pulezidenti okuva ku myaka 5 egende ku myaka 7 ekyo kye nsuubira nti zino ssente za kukola mulimu ogwo. Mu ngeri y'emu twogeddeko n'ababaka ba paalamenti ku nsonga eno. Those who are saying they're going to remove corruption cannot remove corruption. You have measured yourself 100 million normally in cash. Which level of transactions are done in cash? Ababaka ba NRM abalonde basooka mu 305 kyokka nga bw'ogattako abatalina bibiina naye nga bakolagana ne NRM ababaka bano bonna singa baweebwa ensimbi zino obukadde 2 bonna baakumalawo obuwumbi 7 n'obukadde 7 kyokka nga bwe buwera 10 bujja kuba buwumbi 37 okugatteko n'ensimbi obukadde 315 obuli mu kuza okugula emmotoka. Okay, kakati John Museveni emirimu gye bwatyo bwagitandise mu kisanja kino kye yakanya kulanga ennaku z'omwezi 17 omusajja bya bakama bwe yamulangirira pulezidenti Kyagulanyi Mitembo n'avaayo n'ategeeza ensi nti ebyo balangiridde bifu bwefufululufu kyokka nga n'ensi yonna naddala mawanga aga Bulaaya geegatta ku pulezidenti Kyagulanyi Mitembo ne bannayuganda ne boogeza eddoboozi limu nti ekyamazima akalulu kano kaakati ebikavuddemu si ebituufu. Jjukira nti byabakama yasabibwa bulungi nnyo annyonnyole wa jjajja Elizabeth z'asoma musajja wattu teyasobola kwera nga annyonnyolayo n'asabibwa asobole okubeera nga awanika kale results ze yabadde asoma gye ziva akiteeke ku website ya Electoral Commission. Bino byonna byabakama ne gye buli kati baali bafuuyira ndiga mulere omusajja yagaana nga taddangamu yadde okubeera nga akolola nga n'abaakola mu kalulu bangi ku bo bakyabanja ensimbi zaabwe omusajja tavangayo kunnyonnyola lwaki bano tebasasulibwanga. Kakati John Museveni ng'enkola ze okuva mu mwaka ogwa 2005 yatandika okubeera nga ate ateekayo kintu kidogo yatandika okubeera nga awaayo ensimbi yatandika okubeera nga atega obunyeebwa abaka ba paalamenti era ng'ono 2005 yakwata miliyoni 5 n'aziwaayo era twagenda okulaba ng'ekkomo ku myaka ekkomo ku bisanja bino byonna nga bivuddewo bw'atyo azze nga agulirira ababaka ba paalamenti ng'abasendasenda okulaba nga ate bakoleyo byayagala n'okubeera nga ate bamulemeza mu buyinza okutuuka olunaku olwaleero. Kakati nga yeetaaga amateeka agagenda omukumira mu buyinza mu kisanja ekigambibwa okubeera nti tayinza na kubeera nga akimalako kusinza ku pulezidenti Kyagulanyi Mitembo bwe yalayira John Museveni yasazeewo okubeera nga ate atandika okubeera nga ate baalagira oba bagamba okubeera nti tebeesembereza nguzi ate musajja wattu yatandikiriza okubeera nga abalaga nti ensimbi siwooma eno mu paalamenti gye muzze. Jjukira nti omwana omuto bw'omugaana sukaali ate gwe n'okwata sukaali n'otandika okubeera ng'omuwaako bw'anuunako katono kitegeeza nti w'onaaba toliiwo yajja kukwata mukebe agutuleko agunuune gwonna guggwemu. Kati John Museveni kyakola okukugira abaka ba paalamenti ng'ayogerako nti temukwatagana n'enguzi temwetaba mu nguzi ate nga ye abasonseka akasente akafaananira ddala enguzi. Mukwano gwange alina kuvaayo n'annyonnyola ensimbi zino wa gye zaavudde. Bangi ku banna NRM tubalabye nga boogera ebigambo nti omusajja ono ensimbi bwe yazitunze mu nteeze ze yakutte n'awa ababaka ba paalamenti era n'abasuubiza n'okubongera era ng'atunda ku nteeze. Bwe tumanyi obulungi omusajja ono atakwatikako na kake nga n'ensimbi ey'omuwi w'omusolo eremererwa okubeera ng'ekolera bannayuganda ekintu eky'omugaso mbw ate atunda enteeze awe mmwe
abaka ba parliament nza oninga alabawo okukuutiza era n'okulimba. Kakati General Museveni ali ku bunkenke okukwata omusimbi guno okutandika okwera nga aguwaayo kikyayagala. Njagala osooka owulirize engeri gye yayisiza etteeka mu Kamooli, engeri gye yayisiza etteeka mu Katuli k'oluggi, engeri gye yayisiza etteeka mukwano gwange wansi w'oluggi nga atidde bannayuganda okwera nga bategeera biki ebiri mu tteeka erimanyikiddwa nga sovereignty bill abasajja lye bazze nga bakukuta nalyo erya NRM. Jjukira nti etteeka lino balyetaaga nnyo okukuumira munnayuganda omutwe wansi, okukuumira munnayuganda omumwa gwe nga tayogera ku bimunyiga, okukuumira munnayuganda mu buddu, okukuumira munnayuganda mu busibe obw'emyaka egiddako gye tutamanyi muwendo singa tumala ne tukkiriza ebintu nga bino ne biyisibwa mu ggwanga lyaffe. Jjukira General Museveni nakugamba nti ono kasita alabanga mumulemeredde okuteekako amaanyi n'alabanga amaanyi bw'agakozesa mweyongera kubeera b'amaanyi asalawo okuddukira mu mateeka. Kati buli lwakukwatira mu tteeka naawe oba tolina bwekyusizo oba tolina bweweerolezo oba tolina woddukira, kubanga yonna gye tuddukira mu mateeka. Nti ne bwe bakukwata nga tewali tteeka eryo mukwano gwange oba mugumu ng'ogamba kasita siina musango ekintu kino nakikolera mu tteeka ttuufu, naye kati wano ateekawo etteeka ery'ekimpatiira nga tteeka limenya mateeka kyokka ate n'aliteeka mu mateeka nasobola okubeera ng'anyigiriza abo mukwano gwange aboogera ku bikyamu ebigenda munda mu maaso mu ggwanga Uganda nga si birambulukufu. Njagala owulirize olabe nti etteeka lino balyetaaga nnyo, tebaliyisizza mu nkola ntuufu kubeera nga ziyitibwamu okwanja etteeka, okulisoma, okulirambulula, okulyetegereza, okwebuuza ku bantu. Bino byonna abasajja babisudde mu kasero ne basalawo okubeera nga bayisa etteeka ku mpaka ku ddembe ku musumaali, ekintu ekikulaga nti General Museveni yategeera nti ensi Uganda ne bannayuganda ekyamazima tebakyamwetaaga. Bw'otuukira okukola ebintu nga bino okkirizanga bukkiriza ensi n'ogyenenya kubanga teri agenda gikungula. Njagala obiwulire bwe tubivaamu ate tugende mu mbooko mu besimenti. Kakati mu basajja abasula ku bunnyogoga, abasajja abasula nga babawunzise okwogera ddala omutuufu ani eyatolosa pulezidenti Kyagulanyi. Bino bye nkugamba ogenda biwulira otye nga n'envumbo zijja ng'omusango gw'eggaba gwongedde okubeera ng'ate gujjamu ebituli okusinziira ku mawulire agafuluma era ageetoloola eggwanga Uganda. Paalamenti olwaleero ebbago erikyayogeza bannayuganda n'ebitongole ebiwere obwama omuli n'ebibiina by'ebyobufuzi National Sovereignty Bill bwe lisomedde omulundi ogusoose mu Paalamenti era lyanjuddwa minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi. Honourable Speaker and honourable members, I beg to move that the bill entitled the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read for the first time. Kyokka eba nkola ya Paalamenti ebbago lyonna nga terinaba kusomebwa omulundi okusooka okuliteeka mu masa g'ababaka ekiyitibwa Pigeon Hole n'ebirikwatako olwo buli mubaka asobola okubisoma amanye ebiririmu, naye ku mulundi guno si bwe kibadde kitabudde ababaka. We must receive copies because of the implications that this bill has on Ugandans. We shouldn't be seen to be treating it differently. I've checked in my Pigeon Hole as well. There is no copy. It seems that the copies of the bills, it needed some clearance of some sort for members to get. Bano Speaker tabaganyizza kugenda wala era n'alagira bakebera amasimu gaabwe kyokka nago bagenza okukeberako nga bagamba ebbago lino teririiko, naye kino tekikugidde Speaker okulagira ebbago lino okugenda mu kakiiko k'ensonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda. Pursuant to Rule 135(1) of the Rules of Procedure, the bill stands referred to the Sectoral Committee of Defence and Internal Affairs and Legal and Parliamentary Affairs. The Committee of Internal Affairs will take a lead and report back to the House. Ababaka bagamba ebbago lino lyerimu kwagwa amabi agatalina kuweebwa mwaganya kuyita era basabye bannansi buli omu okuteeka omubaka amukiikirira ku nninga alirwanyise. Nsaba bannayuganda buli amanyi omubaka wo gy'ali gendayo yogera naye onako banaleeta odiyisa wano musobola ogenda ewuwe nga mwetegese okujaganya ku ngeri gy'agenda okusalawo obulungi. Tulina okuteekawo obunkenke etteeka lino kye kimu ku bintu ebibyo ennyo ebigenda okutuuka ku bannayuganda kubanga eno biiru kizibu nnyo munnayuganda agamba nti nze tebinkwatako eno ne booneekweka wansi w'ekitanda ejja kukusangayo. Bano era bagamba newankubadde abalitembeeta balinga abalina bye baagala badaage naye balikamenye kubanga ekiri atabaala nabo kijja kubatwaliramu olw'ebyafaayo ebizze bibaawo. Abantu bano balina ekizibu buli lw'oyogera ku nfuga ennungi good governance ebalwaza
bameze olutiko abo abakola amateeka amabi gajja kutuuka ate gakwate bo tebayigidde ku bagresi yibingira tebayigidde ku bantu nga ba John Patrick Amama Mbabazi eyakola etteeka erya Public Order Management Act ne bali musomera nga ye gwe bagaana tebayigidde ku bantu nga Bakale Kayihura. Wabula ababaka bagamba tebagenda kutuula butuuzi ng'ebbago lino liyisibwa era baweza okulirinda mu bukiiko bwa paalamenti sipiika gy'alisindisa olw'ebirumiro ebiririmu. Naye ekizibu ekigiriko butatuwa copies. Sipiika alagidde baterewo copies ku mmeeza nfulumya sigiraba naye kaninde bagimpe kubanga nze kyenjagala tugikubire mu kakiiko gyekola ki gyeraga ebirala byonna tibiina makulu kasiteegenda mu kakiiko gye tugitandikira ogikuba paka lenetola kuki ku ttaka. Ebibuuzo bingi ku bbago lino kuba paalamenti erina okuliyisa esigaza ssabbiiti 3 zokka kyokka ng'ebyokukolako bingi nga buli omu yeebuuza oba ddala alinaweebwa obudde obumala n'okwebuuza ku buli gwe kikwatako. Awo we tuli nakugamba ebigambo bino mbiddamu gwe aze ng'atambula naffe ku mukutu guno. Mwami Museveni okukwata Nobert Mao n'amuwandiikira ebbaluwa okubeera ng'agenda ekyankwanzi n'asembeza Mao ebbanga lyonna n'atega Anita Amongo akanyeebwa. Kaakati bino bye bimu ku ebyo ebibala bya Mao okubeera nga yategebwa Anita Amongo. Ne nkugamba nti Amongo ebitundu 95 agenda kudda kuwa sipiika. Naye General Museveni kyayagala kwe kubeera nga amuyisiza amateeka kati essaawa zino amanene, amateeka amazito, amateeka amakakali agagenda okubeera nga gamukuumira mu buyinza n'abo bayagala bafuge emyaka n'emyaka munda mu ggwanga Uganda. Etteeka omukyala Rebecca alitwala Kadagali yayisa ery'okugyawo ekkomo ku bisanja, okugyawo ekkomo ku myaka, gano gaali mateeka mazito ddala, gaali mateeka manene nnyo, bwali bukunizo bunene nnyo obujjejjo no Museveni mu buyinza, naye yamutetenkanya n'alaba nga amuyisiza amateeka gano n'amala n'amuteeka ebbali. Kati Anita Amongo okubeera nga yateekebwa ku nninga n'ateekebwako Mao aze nga azannya emizannyo gya General Museveni kwe kubeera ng'ono ateekebwa ku nninga okutuukiriza ebyo. Ndowooza kati omulaba takyagambwako ate kati mulalamu. Kati enkuba gyakuba ndala nnyo, si yenkuba eya bulijjo ey'okuwumbawumbako oba oliawo. Kati tanyega, taseka, tasaaga. Bw'abanga asazeewo kino kikolebwe, asalawo busazi nga bw'ayagala ne kikolebwa. Kubanga ali ku puresha eri ey'okumuggyako obuyinza bwa sipiika ate nga abwetaaga nnyo era akyayagala nnyo okubeera ng'avimba n'okulya essappe n'okunyagulula omusimbi gw'omusolo nga bw'azze ng'akola. Kati Nobert Mao okubeera nga bamuseetulidde eppeesa lya Mao ne baliteeka wano, Anita Amongo agenda kuyisa buli tteeka neryobadde tosuubira kubeera nga liyita, neryobadde tosuubira kubeera nga lifuluma mu paalamenti ligenda kufuluma kubanga omukyala baamuteze eppeesa erya Mao ate nga Mao agenda mugoberera ne mu paalamenti abeeremu. Oba okategedde ti General Museveni yagenda okuleeta Mao nga bino byayagala. Anita Amongo abantu babadde bamukubye nga bamutuusizza okubeera ng'awulira nga naye takyajja mu ntebe eyo, ng'awulira atandise okufunamu kafansonyi, ng'atandise okuba Joel Ssenyonyi Flo ne boogera ne balina okwogera. Kati essaawa zino mukambwe nnyo owa opposition okubaako kyayogera. Essaawa zino amukunyizaawo, amunyigirawo, amuteerawo ddala wansi n'asalawo ekisalibwawo ne kivaawo. Kati oba olaba ng'etteeka lino liri ku sipiidi ya yiriyiri kubanga General Museveni alyetaaga okulaba nga litandika okukola mu kisanja ekijja, ate nga siri eryokka amateeka mangi nnyo agagenda okukolebwa mu wiikisi zino 3 ekisanja nga kiggwako kubanga ageetaaga nnyo okulaba nga ate musajja wattu alemera mu buyinza obwo bwazze nga ate yeekuumiramu emyaka 40 wakati mu kubeera nga anyagulula n'okubba obuwanguzi bwa bannayuganda. Kakati Anita Amongo okubeera nga yakoze kino si kipya, ate azze nga atambula naffe nakugamba nti Mao bamutaddeho okuteeka Anita Amongo ku nninga. Ate era ne General Museveni nenkugamba teyeesigika asobola n'okukozesa 5% eri ng'ono omukyala amaze obbiyisa bino byonna era n'ateekawo omupya Mao kubanga ye bw'atyo bw'ali ebbanga lye lyonna bw'atyo bw'ali talina kyaliwo wankomeredde, talina kyaliwo enfanfe. Era enkomekerero eya Anita Amongo ajja kubeera maziga, kujja kubeera kaaba, bijja kubeera biwoobe ng'abalala bonna abaasooka bwe bali, naye bw'agenda okubeera ng'akomekerera nga talina yadde akantu ke yeenyumirizaamu mu lw'okubeera nga yali sipiika, wabula nga yeevuma bwevumi lunaku lwe yakeera ku makya n'ayambala engatto z'olanya. Kakati bwe bityo bwe biri, General Museveni ali mu kutya, ali mu kattu, ali mu kusatira, amateeka batandise gayisa mu bumooli. Kati omusajja awo waatuuse
Tovola banga amateeka gano gayisa mu bumooli diversion nyingi nnyo ezitambula essaawa zino ku mitimbagano naddala munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati bino byonna nga biri bwebiti kasina kubeera nga nkutwala mu sanctions ezolekedde abakungu mu gavumenti ya Mwami Museveni n'embooko ezinyooka ku bakungu aba Mwami Museveni era mu mbeera ye mu UPDF ne mu poliisi. Njagala nsooke nkuwa ebigambo bino obeeko ky'obyogerako ate oluvannyuma twolekere mu mawulire gaffe aganaabaгаddako. Lwaki aba namawulire ba NRM ku luno tubalabye nga bajja mu kkooti, tubalabye nga beetayirirwa omusango, tubalabye ng'omusango bagwezza nga gwabwe? Lwaki ku mulundi guno nga ba NUP abatono abadde basazeewo oba TV ezikolera abantu ezadde zisazeewo okubeera nga zikwata amawulire g'omusango Okero, gw'omusajja Okero agambibwa okubeera nga yatemula abaana, ate zo zigaanibwa, naye nga aba NRM babuloga ate wali beetala beejaga beetiribosa omusibe bamufudde waabwe. Lwaki ku luno omusango guno bo bagwetanidde nnyo? Njagala osooka owulire ebigambo bino ate bwe tubivaamu twolekere mukwano gwange owulire ekyokya ekikambwe mu UPDF Kyagulanyi Ssentamu yabayita myaganya gy'engalo. Abasajja kituufu baali bamwagalako kopi, baali baagala bamukwateko, baali baagala bamufiiringe. General Muhoozi yali ayagala alabe nga Kyagulanyi ono ali ku maviivi, ekitaasoboka ekimuluma n'okutuuka olunaku olwaleero ekiri mu UPDF. Sooka owulire bino. Kuno omusango diversion nze mbabuulire omulamuzi engeri gye yeewomerezaamu n'ono gwe bagamba eyatta abaana olemwa. Omulamuzi n'alyoka amugamba nti ddadi we gaba amazzi gaganye nga tegawooma tukuwe juice ayagala muwala ibena. Bino nabagamba eno script jasi baagala kulaga nsi nti bannange abo bagamba nti ffe ba Museveni tuli babi nnyo, omuntu asobola n'okujja ku ssomero natta abaana bana naye ne tumuleeta mu kkooti ezikwasisa amateeka era naawoza n'okuweebwa bbeero naawe oyo omusajja agenda kuweebwa bbeero. Omulamuzi amwegayira bwegayirizi nti kataata akatemu bambi obadde oyagala kunywa kajuyisi nti akatemu ne kanyeenya kati omutwe. Nze nedda saagala juyisi, njagala mineral water Highland. Ne batumaawo omusirikale n'amuleeta. Bakulagira ddala nti mwe muli mu katemba waffe naye tuli mu kuyisa amateeka gabafuula nti temuyina nsi. N'okwoleka ensi yonna nti ffe wano Museveni akyatufugira mu mateeka. Bulaza ekintu ekibi era ekikyamu. Okitegeera ekintu ekyo. Nyongera okutegeeza nti tewaliwo mwana n'omu yattibwa, tewaliwo yafa. Kubanga bukyanga wanga lwa mmindi lwe nasooka okulaba poliisi ng'ekkiriza omuntu okujja obujulizi ku crime scene. Era omukyala asitula omwana we bulungi n'agenda. Yekka oyo gwe balaga, abalala abaatemebwa baliwo. Era ne gwe batugamba gwe baatema talinaako wadde olubale, talinaako wadde akasaayi. Abo bonna baali wakati mu firimu nga bazanya. Naye bagamba ogwasooka ne mbiyita ebyokusaaga. Naye nga ge mazima. Tewali mwana n'omu yatti. Taliiwo. Abo bonna be walaba bakaaba bonna sikuriputi. Era kyova olaba omusango ogutandika abaaweebwa biliyooni Z5 bakasuku balina okubaawo wali basaasaanye amawulire. Omu gye bamukubidde n'emmotoka mbu bamutomedde. Byonna mubeerewo nga mubiraba. Naye nkubuulira olunaku lw'osalawo okukolagana n'omutemu mbu simanyi biki n'okolagana ne Museveni olunaku lw'oba otunzeeyo obulamu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliwo amawulire genfunye, waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso mu banene. Ekigambo kyenjogera njaba nsaba nneme kukiddamu. I've said
nategezeddwako waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso n'okukolebwa waggulu mu banene mu bitongole bikuumaddembe si bya ggwanga lya Rwanda si bya ggwanga lya Tanzania ntegeeza ebitongole ebikuumaddembe by'eggwanga Uganda tutambule mpola mu abawuliriza muleme kudduka misinde kulekanza ababuulira kati amawulire gagambye eki ebimu ku byakazuuka ku ngeri Mwami Kyagulanyi gy'afulumamu eggwanga Uganda alyoke yeesolose eggwanga lya Amerika gyagenda mu maaso n'olunaku olwaleero okuwangaalira ebimu ku byakazuuka abaana bangambye nti Africa obadde okimanyi nti Mwami Kyagulanyi eno statement mugijje ku nze amawulire gaŋŋambye soosi zange ziŋŋambye ensonda zange zintemezaako ne ziŋŋamba Africa tegeeza Bannayuganda obadde okimanyi nti Mwami Kyagulanyi okufuluma amaka ge emagere okusobola okwebika nti yeemulula aleme okukwatibwa ebitongole bikuumaddembe byali bimunoonya Africa obadde okimanyi nti yafulumira mu motoka y'amagye tutambule mpola obadde okimanyi nti yafuluma ayambadde byambalo by'amagye konze mbadde sikimanyi abaana baŋŋamba bwe bukeeredde olunaku olwaleero Mwami Kyagulanyi ebigambo bye yategeeza Bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu mbu yayambibwako abamu ku banene mu bitongole bikuumaddembe byakuno okutoloka mu ggwanga Uganda yali mutuufu amawulire gandaze ensonda munda zindaga abanene mu bitongole bikuumaddembe abamuyambako okufuluma bakizuulanga engeri yokka gy'asobola okufuluma amaka ge nga takwatiddwa alina kufuluma nga yeebuzaabuzizza kakati ebukeeredde olunaku olwaleero mawulire gatugambye yafuluma ayambadde byambalo by'amagye teyakoma ku kwambala byambalo by'amagye yafulumira na mu motoka y'amagye we bukeeredde olunaku olwaleero amawulire gandaze okunoonyereza kugenda mu maaso okwagala okuzuula banene ki mu magye g'eggwanga Uganda abaagenda mu maaso ne bayambako Mwami Kyagulanyi okutoloka wuliriza Munnayuganda wuliriza amawulire gandaze okufeffeta okunoonyereza abanene baani abaali banga bye baali emabega w'okuyambako Mwami Kyagulanyi okutoloka mu ggwanga Uganda atuuke n'okufuluma amaka ge ng'ali mu byambalo by'amagye atuuke ne ku levo efulumira motoka ey'amagye kati wuliriza bulungi bukeeredde olunaku olwaleero amawulire gandaze okunoonyereza okw'amaanyi kyetwandise nga thorough investigations deep investigations serious investigations kunoonyereza kugenda mu maaso Mwami Kyagulanyi bamala okutoloka mu ggwanga Uganda n'atuuka ebweru w'eggwanga Uganda yata akatambi era najja ng'ayongerezaako n'ebigambo ebirala n'alyoka ategeeza security yakuno nga bwe yagikuba ekimmooni era n'ategeeza nga bwe yayambibwako abamu ku banene mu bitongole bikuumaddembe ab'omutima omulungi abamuyambako okulabika nti yeemulula okufuluma eggwanga kati embeera yongedde okwonooneka amawulire munda bwe gongedde okuzuuka nti ate yafulumira mu motoka y'amagye okufuluma amaka ge embeera neyongera okufuuka ey'akazigizigi amawulire bwe gongedde okuzuuka munda mu bitongole bikuumaddembe nti ate yo yafuluma ayambadde na yunifoomu y'amagye abaana abali ku geeti amagye agaali ku geeti agaali geebunguludde ekikomera ky'amaka ga Mwami Kyagulanyi bagenda mu maaso nakukuba zi salyuti balaba omunene ali mu motoka atudde yunifoomu kyekyo galubindi addugaza masika agiyeeko abaana baali beebunguludde ekikomera kya Mwami Kyagulanyi baalabira ddala komando balaba afande eyali afuluma saluti ne ziruma emiguno gikaawa balabira ddala afande yafuluma ekikomera kumbe abamu ku banene mu magye g'eggwanga Uganda Mwami Kyagulanyi bye yayogerako ab'omutima omulungi be baali bali mu kumuyambako okulabika nti yeemulula okufuluma eggwanga Uganda eddakiika ziri 52 kaakati ebukeeredde olwaleero amawulire gongedde okundaga abamu ku banene abagenda mu maaso n'okulabika nti bakwatibwa munda mu ggwanga lino
n'abamu ku banene abagenda mu maaso n'okulabika nti babisonyebwa kajojijoji w'ebibuuzo nsonga baagala okumanya motoka yali ya munene ki mu magye. Mulina okunnyonnyola motoka yali yaani, yali ya afandani, yali meja jeno, yali koloneeri, yali buligediya oba yali lutenanti jeno, sijuyi yali meja. Mulina okunnyonnyola. Lindako kakati amawulire gandaze abakulu baagala okumanya motoka yaani eyamuyambako okutoloka, byambalo byani bye yayambala asobole okutoloka, akuba ekimoni amagye ne polisi eyali egenda mu maaso okwebungulula amakage okunoonyereza kugenda mu maaso. Kakati eddakiika ziri 53 okunoonyereza kugenda mu maaso. Ensonda zindaze tutambule mpola wano tuwatambule mpola. Ensonda zongedde okundaga netiwaaka y'abamu ku banene abali mu kunoonyerezebwako abagabibwa okubanga be bayambako Mwami Kyagulanyi okufuluma eggwanga Uganda. Netiwaaka egaziye we bukeeredde olunaku olwaleero amawulire gongedde okundaga. Oba ntwala ku poliisi ntwala, oba ntwala mu kooti ntwala, ensonda munda zongedde okunvagulizaako ne ziŋŋamba okumanya okunoonyereza kwongedde okugaziwa kwatuuse ne mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Tambula mpola. Ebimu ku byakazuuka byongedde okulaga nti obumu ku butakkaanya obugenda mu maaso mu first family. Awo weetaaga kutambulawo mpola otegerewo bulungi. Obumu ku butakkaanya obuli mu bantu ba first family. Bwe twogera ku first family tutegeeza abooluganda n'abako. Otegedde bulungi. Mulimu kubamu abatandise okunoonyerezebwako mu first family abaali banga beekobaana n'abamu ku banene mu magye g'eggwanga Uganda batolose Mwami Kyagulanyi na kigendererwa ki. Ebyama byongedde okulaga akabondo oba abamu mu first family abayambako okutolosa Mwami Kyagulanyi ekiruubirira kyabwe kyali ki ate nga baali badde bamulemesa okufuluma kubanga Mwami Kyagulanyi avuganya gavumenti yaabwe. Kati ensonda munda zindaze baamuyambako okutoloka n'ekiruubirirwa ekyokwagala okulaga ensi nti aba first family members bannaabwe be bali kumbiranye nabo tebalina busobozi bunyweza security y'eggwanga Uganda. Twogere mpola. Ensonda zindaze okunoonyereza tekuli mu kukolebwa mu banene mu magye g'eggwanga Uganda mukka, tekuli mu kukolebwa mu poliisi ya Uganda yokka, tekuli mu kukolebwa mu bitongole bikeesi by'eggwanga Uganda byokka, wabula okunoonyereza kwongedde okugaziwa ne kutuuka ne mu maka g'omukulembeze eggwanga Uganda kubanga ebimu ku byakazuuka byongedde okulaga mulimu abamu ku ba first family abagenda mu maaso n'okubeera kumbiranye ne bannaabwe ne babanga bagamba nti leka twongere okubalabisa nga tuyambako Mwami Kyagulanyi afulume eggwanga n'ensi yonna byongere okukitegeera nti mukulu gunde yeewaana nti security emuli mu mikono alimba, security yamuvadda mu mikono. Ekisingane gy'abaana bano egitasobodde kulya public hearing ate nga ebintu bakikulaga libengalengi bwetunda omuzigo. Ekyokusooka mu bijambiya ebyali e Masaka mwe battira Honorable Segirinya tewaliwo public hearing. Omusango gukyaliko embuzi ogwamuwanga Kivumbi tebateeka court hearing, public court hearing nakati bakyagenda mu maaso. Nebirala kati yagezezaako kuba nti yagala kutukuza linnya lye na linnya lya kooti olw'ensonga nti waliwo target sanctions zibadde zijja nga zigenda zitagitenga judicial system zaagala okukiryalinga n'ebyo byonna fetumukutte mavumbavumba omulaga nti byonna byakola byakife byakiyaaye. So ezo na stand si diversion ezibaddewo
muzikomekereza bulungi nnyo eyo accident gibadde bateze ebadde kwongera momentum musango gwafudde already international committee yagana ogupiikingamu ngera abakomedi mungi nnyo ng'ebintu bikwatagana era international community ne international media bagumma amatu n'ayagala akozinga accident but unfortunately simanyi Katonda nayinza okuba ali kumpi naffe nga tetumanyi amazima gali nti nina ebintu byengenze neetegereza nga Katonda abika ali kumpi naffe naye nga tetumanyi lwaki buli muntu yenna jjonkera Kyagulanyi Ssentamu amaliriza tamaliriza bulungi omuvubuka oyo emmotoka goyeza mu sitanti ya Nyande omuvubuka yajja okugulawo akaunti ze nga zo za kuvuma na kuvola president na family ye tetwamwana makulu ffe twamuleka omanyi waliwo abantu batawa makulu ne tumuleka naye kuva ng'avuma vola akola buli kimu but unfortunately mu sitanti ebaddewo emmotoka emulinnya n'emugoyagoya kati ali ku oxygen kwasiza n'ennaku ze yayogerako nti 15 era emmotoka kwe mutomeredde 15 buli amanyidde Kyagulanyi n'amujjonkera amaliriza bubi ababadde tebasobodde kulaba kintu ekyo njala kibaddiramu wano ku speed yayiri mu ka video kano then tuleka tugende mu maaso abatabaddeko misana njala kubaddira mu ka video kano amukale bulungi nnyo eyo vubuka byono agenda kusasulira buli kikolobero kyakozeddwa eba balimbalimba eba bamalamu amaanyi Museveni si kyali waffe Bobi Wine Museveni kigwogenda okujjako Museveni kigwogenda okujjako Bobi Wine njagala kutegeeza abantu bakukoowa Bannayuganda tebakwagala Bannayuganda baagala President Museveni Tuvula benaku z'omwezi nga 15 lwaleero bavaayo ne balonda President Museveni PDM emyoga enguudo amasannyalaze amazzi byonna byatuuka kati gwe oli mu Amerika oli mu kwogera ebitakwatagana twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalu tugenda akamuwa badde ku PL on TV Yo kati mukulu wonna woli kano bajjaka kutuusaako nga obadde ovuma omukulembeze nti akwata documentary ali mu America kati nawe ekirungi documentary yo well recorded ku oxygen gy'oli n'amagulu okubanga toyina ne salario nga balirinnye ne sekalota naye ng'afunye damage zazo documentary entuufu z'olina okuproducinga kati manyi mwasamirira nnyo nga bugega bukalu buli ku madaala bulinoka mweswera ng'awolooza ensi tetegeera ensi kati tulwana n'emizimu girwana owulya bulungi nnyo kati byonna gy'oli naffe tukugamba documentary bagikavalinze bulungi nnyo era bajja bbuku obuteekeyo onyonyola abantu kikya kyatuusewoko nga muprotectinga gains zammwe awo tubaline nga buli yali ajjonkedde president ennaku yo ejja ate yambadde enywa ne kasoda nkiddamu buli yajjonkera president ye nawooli ennaku yo eyambadde ate ejja erinya kasoda enywa ate nakanoso kasoda ka Pepsi baka Coca-Cola eri mu kunywa bulungi ejja ng'oprotectinga gains ojja kiwulira awo tuvuddewo bulungi nnyo njagadde kubayitirawo awo mutegeere kubigenda maaso alright katusimbule oluvannyuma lw'abampi n'abawanvu ababbi abawuttanyi abakumpanya abaseddekezi abaluvu badde batudde mu lukuŋŋaana lwabwe nga bapulaninga gye bagenda okubba mu eggwanga n'okulisamirira